tandikidde mu bitundu ebya Kisoro eyo. Ababundabunda okuva mu ggwanga era Democratic Republic of Congo kigambibwa nti beeyongedde nga bano bagenda maaso n'okudduka ekibabu ekiri wakati w'abayeekera ba M23 n'abafadak abamagye g'eggwanga era Democratic Republic of Congo bagenda maaso n'okulwanagana. Kakati nno minisita avunaanyizibwa ku babundabundamu yafeesi ya Ssaabaminisita Esther Nyakuna kinoganyiza nti abantu bano bagenda maaso n'okuyita mu bukubokubo okusobola okuyingira Uganda ng'amakubo amatongole bagebalama. Minisita Mbeza akola guno naguli ku nsonga z'ababundabunda mu ofiisi ya Ssaabaminisita Esther Nyakuna ategeezezza ng'omuwendo gw'abantu abava mu ggwanga erya Congo okuyingira Uganda ekisolo gye gweyongedde oluvannyuma lw'abayeekera ba M23 okulwanagana n'amagye aga DR Congo. Ono abadde ku mukolo ogw'okufumiitiriza ku mbeera y'abanoonyi b'obubudamu n'okubundabunda era ategeezezza nti bafunye okusomoozebwa ku bantu abatayagala kuyita mu makubo na mitendera mitongole. The influx is still very high. They are still coming in. Many of these asylum seekers don't want to come to the transit center. We still have a challenge because they don't want to be taken to the settlement center. They still feel they have affiliation with their families back in DRC Congo. But we are working together with security to ensure that these people either go to the transit center or they go back to the DRC Congo because it also jeopardizes security. Ono agamba nti bakwongera okutunula mu nsonga z'okuyanguyirizaako okufunira abantu bano ebiwandiiko kwe batambulira. There have been delays and we really want to make sure that this comes to an end. A refugee has a right to travel, a refugee has a right to access documents. So the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of the Office of the Prime Minister, my minister has to ensure that these documents are being accessed on time. Ekitongole kya Pan-African Women Organization ekyalwanira obwetwaze kigamba nti kikyamu okusosola abanoonyi b'obubudamu kubanga buli muntu akadde konna afuuka abundabunda ng'omubaka wa Dokolo Cecilia Ogwal bw'alambuludde. Let us provide for them in such a way that they should not face the challenges or go through the trauma that you would go through if you had gone to a country outside Africa. So our status as people who are fleeing areas of persecution should be treated differently. Omubaka wa President ku nsonga ez'enkizo Grace Kaboyo asabye gavumenti okuyambako abanoonyi b'obubudamu abalina obukugu obw'enjawulo. You have the capacity, with our backing you have, to identify that this one should be relocated. And the UNHCR will listen because of different reasons. Muyisa Gulain Mapendo ku lw'abanoonyi b'obubudamu okuva mu ggwanga erya DR Congo asabye abakulu okubayambako mu nteeseganya ez'okuzza emirembe mu ggwanga lyabwe. Muzidi sana wa ndugu zetu wa makabila mbalimbali, muzidi sana kuombea nchi yetu ya Congo. Yeah, different countries continue to pray for DRC. Wapasta kila mtu aombee nchi. Yeah, pastors and everyone pray for countries. Tunalia kurudi lakini ni ngumu, tutarudia wapi? We want to go back, but where can we go? Uganda erina abanoonyi b'obubudamu abasoba mu kakadde kamu n'ekitundu okuva mu mawanga okuli Rwanda, Burundi, South Sudan, DR Congo, Somalia, Ethiopia kw'ossa Eritrea abajja kuno olw'entalo ebibambulira n'ensonga endala. Bya Muhammad Wamala, Crossroads TV, Omunya.